Amannya gange nze Mugambwa Esther, kansala wo mu Lukaguno gwa Kiboga Ward. Ndi musanyufu nnyo olwa ekitundu kyange kino eky'omu Lukaguno nti muleese Focus TV. Focus TV eno okusinziira nga bwe najja nkulaba nakusangako mu ofiisi ya meeya ng'onnyonnyola Focus TV egenda kukola biki n'empulira nga bimpadde essanyu nti abaana baffe biyinza okubagasa. Era ndi musanyufu nnyo mukwaniriza webala okujja mu kitundu kyaffe kya Kiboga Ward tujja kufuna ebintu ebirungi. Omanyi abantu mubeeramu ekitundu ekimu kyotuukamu oluusi n'obaako byotandika abantu ne babinyooma abantu ne batabitwala nga nsonga nkulu nti oba oluusi kiyinza okuyamba mu maaso gye bujja ekitundu kyaffe. Naye bambi mwebale nnyo mwebale ddala okujja abaana baffe bajja kuganyulwamu. Nina ebintu byentegeddeko kati nga ebya catering. Abaana baffe gye bali abaana abawala nga tebalina mirimu, abaana batuula bazaalidde ku nzigi oluusi bambi tebalina buyambi, naye bw'oleeta ekintu ng'ekyo ekya catering abaana basobola okukiyingiramu ne bafunayo kasente ate akasobola okubayamba okukola keeki n'okutimba ng'okwo. Ebintu birina engeri gye bibajja wansi ne bibayimusayimusaako omwana n'afuuka omuntu mu kitundu n'abeera obulungi. Naddala kale ng'abaana abalenzi ng'abo ebintu bye muleese birungi. Okukwata videos mikolo okukuba ebifaananyi ng'ebyo birina engeri gye bijja okutujjiramu abaana baffe bambi basobole okubeera abaana ab'omugaso mu maaso. Kale bambi mwebale nnyo mwebale ddala okuleeta ekintu kino mu kitundu kyaffe nga bannakiboga. Nange nkubiriza abantu abakyala n'abaami okujja okutwegattako okukulaakulanya ekintu kyaffe ekizze mu kitundu. Kintu kya mugaso nnyo kijja kuba kitukwatira ku baana baffe. Abaana tebalina mirimu, abaana babeera mu bibanda ne batuula eyo. Waliyo oli nga mukwano gwe yamuleeta buleesi n'abeera naye ng'ayinza okubaako ekyomugaso ky'ayinza okuyamba Kiboga yaffe. Kubanga kati tetujja kukkiriza baana baffe ate kuva wano mu town council kugenda kunoonya mirimu Kampala nga ne wano tugifunye. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala olwo mutwagalizza. Nze nina ekintu ekinnuma ku mutima gwange kusanga abaana nga bali mu bibanda nga bataayaaya olw'okubulwa emirimu. Abaana bayize emize emiyitirivu egy'obubbi naye nga bba lwaki nti munafu oluusi aba tayagala kukola, naye ate singa abaasanga kino kusimba ku mikolo kyo kyanguwa omwana asobola okukyeyungamu bw'aba talina mize. Oba ne bw'aba alina emize gyo oluusi agifuna lwakuba ali mu banne naye ate singa anaaba azze n'abeera mu mmwe n'atandika okuyiga ebintu ebifaanagana bwe bityo okujja n'afuuka mmemba asobola okukwata ne ku banne ababadde ab'emize oba oluusi n'atandigufunye nekimuyamba okujja amangu n'asobola okubaako ekimwongera mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi